tukukuumira mu kumanya nga tukuleetera ebintu ebyewunyisa ate nga bituufu mu puroguramu yaffe wawula okumanyako. Yino pikipiki esookedde ddala mu byafaayo okubuuka mu bbanga. Tuli ku CBS FM UG, omukutu guno omutongole ogwa Kyabasafama Radio Buganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanga okwo. Sirema kujjukiza munaffe okusubscribinga era okwane ne mukadde ako kasobole okubeera nga kakutemyako buli lwe tubaako kye tutaddeyo, tusobole okutambulira wamu munaffe gw'onyumirwa empeereza yaffe. Nze Imi April Nakawombe era nga watali kumala budde tusimbudde. Omujapani akoze pikipiki esookedde ddala mu byafaayo by'ensi yonna okutambulira mu bwengula. Pikipiki eno tusobola okugigeza ku biddigi bino ebinene ebyakazibwako erya bayika. Bayika eno ya mulembe ddala era nga mwe bannaffe abamanyi okuzituulako n'okunaamiriza ne mukunaamiriza ate zigenda kubanyumira luno kubanga mugenda kuba muzivugira mu bwengula. Pikipiki eyogerwako esobola okudduka embiro mu lugendo lwa ssaawa nnamba n'etambuliramu eddakiika 40 zokka era ng'erina obusobozi obutambula olugendo lwa buwanvu bwa mayiro 62. Mu kaseera kano zigula $, za America 77,770 wabula okusinziira ku Bajapani abaziri mu mitambo bagamba nti we bunaatuukira mu mwaka 2025 zinaaba zisse ebbeeyi. Bayika zino okubuuka zikozesa crude oil amanyiddwa ennyo nga liquid petroleum. Abajapani bagamba nti mu mwaka 2025 bagenda kufulumya pikipiki zino nga zisobolera ddala bulungi okukozesa amasannyalaze okuvugira mu bwengula. Bino we bijjidde nga n'emmotoka ezibuuka mu bbanga nazo zaamala dda okukolebwa era ng'agamu ku mawanga agazikola kuliko Japaani, Bungereza, China nga nno kw'otadde n'amawanga amalala. Nga bwe twazikulaga mu katambi kaffe akaali kakwata ku mmotoka ezibuuka mu bbanga. Mu ngeri emu abasajja mu nsi z'abakyeruppe bano tebatudde kubanga era baakoze n'olupiira lw'amazzi olubuuka mu bbanga luyite flyboarder water jetpack. Luno nalo osobola okululinnyako ne lutandika okukutalaza obwengula wakati mu kunyumirwa okutagambika nga bw'olaba eno ng'amazzi bwe gayiika.
Awo nno ensi weetuuse. Tukyayongera okukuumira mu kumanya nga tukuleetera ebintu ebyewuunyisa ate nga bituufu. Ky'olina okukola tova ku mukutu guno ogwa CBS FM UG wetukukuumira mu kumanya. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutukubiriranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanga okwo. Nze Emi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.